Abakyala 65 ku buli 100 batulugunyizibwa buli mwaka wano mu Uganda nga kwe kuli n'okukabasanyizibwa. Abasinga bagamba obutabanguko mu maka bwe buleetera ekyo. TV erina abantu beeyogeddeko nabo era ne batubuulira obutabanguko buno buva ku ki. Comment kambakube. Kati bakole batya abaavu tebawase. Polisi omusajja omusajja tebaguliriza nnyo. Era nawe ogenda ku polisi era agamba naye kali ku omusajja omukazi akubaaya. Naye nga muli ekyo omukazi akuba. Tulina byogenda kuwaaba ekintu ekisinza okuleetera abakazi okuba nga bakuba abasajja kwe kuba nti weesanga nga omukazi alina obuyinza bungi ewaka. Weesanga nga omukazi ennyumba gye musuulamu ya mukazi nga si ya musajja. Nosanga nti omusajja talina kyasobola kukola kuba omukazi ali independent, ali financially independent. Tosobola mukuga, omukazi alina ssente tosobola mukuga. Kino kyekyawaliriza abalwanirizi b'eddembe ery'obuntu nga bakolera wamu neministule y'ekikula ky'abantu okussaawo ennaku 16 buli mwaka nga zaakulwanyisa obutabanguko mu maka era ng'ennaku 16 ez'omwezi guno zigenda kuggwako sabbiiti eno. Minisita w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo wano wasinzidde n'asaba abasajja okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Okulwanyisa obutabanguko ku bakyala n'abaana abawala nga tujja kumalamu ennaku 16. Tujja kutandika ennaku 24 nga tutandikira Ekiryandongo, naye mu Uganda wonna twagala kusaba bannayuganda okwegatta mu kaweefube ono alwanyisa obutabanguko. Obutabanguko buzze bubaawo nga tubuvumirira naye oluusi bweyongera. Ojja kufuna obulwadde, ojja kufuna amaka g'otasobola okulabirira, ojja kutandika okukozesa amateeka nga tegakyakola nga teri akuwuliriza kubanga buli omu amanyi eddembe lye. N'olwekyo tukakane lyakatono naye ng'okaliira muki mu ddembe ate ng'omanyi wawe okoma ne wawe otandikira. Omwenkanenkano banango gwajja tegujja kuvaawo. Wesobola okutte contract ey'okuwasa buli mukyala kubanga abakyala bangi. Eyo contract si yammwe. Beera ne family gy'osobola. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bavumiridde abasajja nga bagamba nti basibukako obutabanguko mu maka. Erinnya nze Nakyobe Sylvia, nze nno ndi kansala omukyala mu ggombolola y'e Kawempe ate nze sekretary atwala ekikula ky'abantu mu Kawempe Division Urban Council. Nnaku olwaleero tuli ku nnaku 16 ez'obutabanguko mu maka bagituyita gender based violence. Tubaganyiza ebirowoozo era ne tulaba kiki ekikosa. Tuzudde ebintu bingi omuli obwavu, omuli ebyobuwangwa, omuli ebintu bingi nga bwe tukubaganyizaako ebirowoozo. Ne tulaba nti tugenda ne tulowooza nti abakyala bonna bokka bwe batulugunyizibwa naye ate ensangi zino n'abaami kuba omwami waakoma nga talina nakaveera waka nakyo kitabula amaka. Dr. Emmanuel Serengeji ow'eddembe, meeya wa division y'e Kawempe era nze chairman w'abameeya b'ekibuga Kampala. Tuli mu 16 days of activism ku butabanguko mu maka. Kituufu obutabanguko mu maka bungi era nga kikizibu ky'amaanyi mu ggwanga lino era ne mu Uganda yaffe eno ekiseera kino. Teri muntu yonna yandiyagadde kweriraanya butabanguko mu maka kubanga ebibuva. Minisita w'amateeka Robert Mawu ye asekeredde abasajja abakyatulugunya abakyala ku mulembe guno. Abasajja baagala biwedde, bajja mu kwanjula, bajja mu graduation, tinze taata wedda gwe boogerako naye nga taata oleega mpale tewasasula fiizi, tewagula yadde kamere, tewagula ngoye. Gavumenti erina okuvaayo era njagala kweyama tujja kukolagana n'ebitongole byonna okulaba nga ekigambo child support kwegamba abakyala bakooye
okulabira abaana abaami be basudde. Mu mawanga agakyakula nga Uganda, okutulugunyizibwa kw'abakyala n'abaana kwaliwo nga n'okusinga kiva ku bwavu n'amateeka agatakola. Nagujja Serena yakusagidde eggulire lino.